Akalango kalero ngera kukola bulango bubiri akamu kali personal akamuka chuka. All right. Akalango kalero akenchuka kasoma bwe kati. Official NUP chapter South Africa welcomes His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu in South Africa. This is the scheduled plan as follows. On 18th of July 2025 to be Friday, venue Johannesburg. On 19th of July 2025 to be Saturday, venue Umtata EC. On 20th of July 2025 to be Sunday, venue Cape Town. Protest vote Ash Black Thursday UG. Abakulembeze b'ekibiina kya National Platform mu kiwayi ekiwanga lya South Africa ne People Power bakutegeeza nti bagenda kuwaniza omukulembeze gwango Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ggwanga lya South Africa wagenda kusinkana abakulembeze saako n'abawagizi n'abaagala enkyukakyuka. Ngeri eno y'enteekateeka namutayiika egenda okugobererwa mu bitundu eb'enjawulo gy'agenda okusinkana abakulembeze ne bannayuganda. Bakutegeeza nti ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'omusanvu mwaka 2025 ajja kuba Lwakutaano ajja kubasinkana abantu be e Johannesburg. Ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'omusanvu mwaka 2025 amugenda kusinkana abagenda okusinkana abantu be Umtata EC. Ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omusanvu mwaka 2025 ajja kuba Sunday ajja kubasinkana abantu be mu kibuga Cape Town ekya South Africa. Kala kakalango kako nkamaze mwenna mukayite mbulungi nnyo naddala abantu be South Africa ab'enkyukakyuka. All right. Ako nkamaze. Akakango kano kange. Njalo kubebaza mwenna bannayuganda bambereddewo olw'okubanza sikyalina bigereho waffe gye nsibuka nafuuka momboze. Mu biseera lwe nafiirwa omwana wange mwaliwo saasobola kugenda kuba kive sobola kugenda. Nefiirwa muzeeyi wange era saasobola kugenda mwayimirirawo. Nolwaleero nze bategeeza nti muzeeyi wange Davis Sumba Katogo Mwanga Nankyama gwe twazika omwaka ogwedde ku kyalo Kiwambya Ttanda era emikolo mwagikola bulungi buli kimu. Tugenda kumwabiza olumbe bwengenda kuza omwezi olumbe lwesula mwengenda kuza omwezi 15 omwezi ogw'omunaana lwabizi bwengenda kuza omwezi 16 olw'omukaaga olwo then ku Sunday tujja kuboolekera ku bijja okuba nti tumulimako. Olw'ensonga eyo abooluganda abakola emikwano mwenna abali bamanyi omugenzi Davis Nsumba Katogo Muwanga mbategeeza kubanga mutemwategeera abamu bategeera. Olw'ensonga jalo bategeeza nti olumbero lwakwabizibwa ngenda kuza omwezi 15 omwezi ogw'omunaana oba lwakusibwa ngenda kuza omwezi 15 ogw'omunaana lujja kuba Lwakutaano nga 16 kwe kusaako omusika lujja kuba Lwamukaaga mu makaage e Nakirebe ku Masaka. Otuuka mu katawuni Nakirebe ku mukono guliko poliisi w'oserengetaawo oba okimba kimbuya mu kakasozi wali amakaage olumbe lujja okukuma ngenda kuza omwezi 15 omwezi ogw'omunaana then 16 atekebwako omusika. Kale njagala mbategeeza mu Uganda nti ye nteekateeka nga bweyimiridde n'ebintu ajja kubanga bategeeza kibujjo katono nnyo. So mwenna abooluganda abakola emikwano abatamanya mugenzi oyo bategeezezaako abantu abawangalira ekyengera abantu b'e Nakirebe abantu b'omu Kinaawa ewa Kolokolo abantu b'e Busega abantu b'okumukaaga ekyengera nga wakuva mu Kitoogo mwenna bategeezezaako nti olumbe lwa muganda wammwe mukwano gwammwe Davis Nsumba Muwanga Katogo lwakwabizibwa ngenda kuza omwezi 15 omwezi ogw'omunaana lusula mu 15 omwezi ogw'omunaana ate lwabizibwe nga 16 kuteekako omusika mu makaage e Nakirebe. Ako obulango buwedde kati njagala genda mu kalowoozo n'ekigulalogi then tuleke tusimbule video. Alright. Ekigulalogi kyaleero bansooka ekigulalogi bansooke kalowoozo ndowooza kansooke kalowoozo nga bwe badde arrangement entuufu kansooke kalowoozo. Akalowoozo kaleero njagala kaweereza abasajja n'abakazi abali mu gavumenti ya National Resistance Movement. Akalowoozo kaleero njagala kaweereza abasajja n'abakazi abali mu gavumenti y'abasibira mu bbwa eya National Resistance Movement nga nkajja mu ki. Akalowoozo kaleero ngenda kajja mu njogera egamba nti ewali omulema wali omugenge tebafunyizaawo ngalo. Ewali omugenge tebafunyizaawo ngalo. Kana akalowoozo njala kagenda eri abasajja n'abakazi abali mu gavumenti ya Museveni. Nkajje mu lufumo olugamba nti ewali omugenge tebafunyizaawo ngalo. Lwaki tebafunyizaawo ngalo? Nti omugenge already abaanira ebizibu bye ng'omuntu. Nti engalo zino yeesanga ebigenge byazirya nga zifusiza bikugu.
kati gobojja n'omusanga n'omweriranya n'ofunye engalo wattu yaba akimanya umanya nti omukyokoza oba omuvuma kyeva tugaa nti wali mugenge tebafunyizaawo ngalo. Si mpisa zaffe mu Buganda okusanyukira omuntu aba afudde. Y'ensonga lwaki era tugamba nti mu Buganda omufu yenna tebamwogerwako bibi, ayogerwako birungi byereere olw'ensonga ebisigadde byonna alina byogera Mukama Katonda yamutonda gwalina okusinkana obudde obwennyini. Naye empisa zigenda zikyuka olw'ensonga nti nammwe kennyini abali mu gavumenti muyitiridde nnyo okudaalira abantu nga mubogerera amafuukule, mumaze okubaavuwaza, mubaze okubatta, mubakola buli kimu olw'okuba mulina ensimbi empya n'enkadde esobola okubalabirira, okubaliisa, okusomesa abaana bammwe. Ne mwerabira abantu abali mu nsi abali mu kubona abana basasula omusolo. Ne mujja ku TV ne mwogera amafuukule, ne mwewaana, ne muvuma, ne mujerega tunabakola ki? Kati n'omuntu yenna atalina ngeri gy'agenda kusanga kuba oluyi, atalina ngeri gy'agenda kusanga akuvunaane kuba ne kooti zammwe, buli muntu muwami munyigiriza avaayo okwogera. Kiba kitegeeza nti omuntu oyo naye aba alindidde olunaku lwonna okufuna ekizibu, naye ajjeyo okusanyuka kwe nga gwe obadde n'okusanyuka kwe ng'omuvuma, omujolonga, omulengezza, naye wajjirayo tulukalaze alage essanyu lye. Mu Buganda si mpisa yaffe okusanyukira abantu bafudde, wabula olw'enjega effutwa, okulumya, okuwamba n'okutta abantu n'okujereegerera abantu abaavu mu Uganda n'abo abaagala enkyukakyuka kireetedde abantu okukyusa obulombolombo n'ennono okutandika okusekirira omuntu abaafudde. Kubanga muba ku TV mu Uganda mwefula nti Uganda yammwe era mwe temusobola kufa. Nti ffe bwe tufuna obuzibu mututwala ng'ebiyenje so nga ate bingi bisasula omusolo. Kati mu kalowoozo ka leero gwe wenna wa NRM ali ng'okola vidiyo kutiisatiisa abaana babasese ng'omuntu omukugu wa NRM afudde, nkugamba omala bya mu bulago. Tegeeza bakama bammwe balekerawo okujerega, balekerawo okuvuma, balekerawo okulengeza n'okwogera gadibe nga linga embwa etunda omuzigo nga mwogera bannayuganda amafuukule. Nabo babalinze olunaku lwe lufa boogere kye baagala kubanga lyessanyu lye balina. So mulekeraawo. Era bano abaana bagenda mu maaso nga basanyuka, bakuba embeekuulo, banywa bbiya, basika boogera amafuukule nga mufudde kubanga mwe kennyini mwe mwakitandika nga mujerega abantu, mubakudaalira, mubawamba, mubatta, mwogera bubi, bulinga abagamba nti temugenda kufa oba mmwe muli mu nsi ndala nnyo so nga ate olina lugenda tutuuka nga naawe olina okufa. Y'ensonga kigenda nti ewali omugenge tebafunyizaawo ngalo. Aba National Resistance Movement ne NRM yammwe mulekeraawo okulengeza bannayuganda n'okubavuba. Teri muntu agenda kuddamu kubasekerera nga mufudde. Wabula okuwamba, okutta, okunyigirizibwa n'okujerega bye bifudde bannayuganda okukyuka mu mpisa. Okutandika okukozesa eddembe lyabwe ery'obuntu nabwo okujaganya n'okuboogera amafuukule ng'omuko mwafudde. Eryo ddembe lyabuntu lyabwe bange toyina ngeri gyonzadde mujjako. Kati gwawulira nti kikuluma nti omwana we afudde nga wa NRM abandi badde bakusaasira ne baseka. Jjukira ebigambo bannammwe bye boogera, bye mutwogerera, bye mwogerera bannayuganda b'omusolo kyekivaamu abantu bano okukozesa exercise right zaabwe okubasekerera n'okuba nti babakudaalira nga bwe mubakudaalidde. Mukitegedde bulungi nnyo. Kati seruka amayu tebakwata kulirye akaaba. Muleke abantu exercising right zaabwe. Bwe munaategeera nti bye mukola bikyamu okujerega n'okutulugunya bannayuganda era kijja kyuka. Bwe munaasigala nga mukikola era n'abaana n'abantu bagenda sigala bakola ekintu kyekimu. Ke kabadde akalowoozo ka leero ako nkawunzise ngenze ku kiggula luki. Ekiggwa lugi kya leero njala kiweereza abakyala. Gw'omwami ekiggwa lugi kino kiyinza okukunyiizaamu. Ate nze siriwo okusanyusa buli muntu. Ekinkosa vidiyo zino ne sizideliitingayo. Nzikola kubanga njagala zibeere mu byafaayo oba wendi oba siriiwo. Ziriggibwangayo ne zibazanyirwa ne muwula ebigwe byanvangamu. Kati akalowoozo ka ekiggwa lugi kya leero ky'abakyala strictly. Omwami oyinza okiwulira ng'ekikunyigiriza naye njagadde nkikolera abakyala kubanga abakyala somehow somewhere banyigirizibwa mu butonde bwabwe, banyigirizibwa mu ndowooza banyigirizibwa ne mu kikula kya banyigirizibwa ate teri agenda boogerera. Kati olwalira ekiggwa lugi kya leero ky'abakyala. Gwe omwami yenna musajja munnange bw'owulira nga nkuyingiridde mu bizinensi yo oba nawe nkuttemu saagala onyiige. Njagala okitwale nti buli kintu kyonna kirina okwogerwako era either okikkiriza oba okireka wookirese naye nga ngenda kibagamba mukiwulye bulungi ekiggwa lugi kya leero ky'abakyala. Ekiggwa lugi kya leero
ngenda chuwereza abakyala era nga abakyala bano abekoledde emali yabwe bobanga omanyi nti omukyalo nawe ekintu kyo nga kikyo ekigula lugikyaliro nkikuweereza bulungi era njala kikukke bulungi nnyo okitegeere lwaki nkoze ekigula lugi kino njagala twawule ekitakambaga wakati w'eppera n'entula ebintu biri byanjawulo njagala twawule ekitakambaga wakati w'eppera n'entula mu nsi muno mu butonde tuli bantu babiri banjawulo omusajja bamutonda bulala n'omukazi bamutonda bulala mumpulira bulungi era n'endowooza zaawukana n'embeera zaawukana naye tulina ekitugatta ekitufuula omwami n'omusajja kye bayita omukwano era omukwano gwe guvaamu abaana mumpulira bulungi nnyo naye abakyala basanga obuzibu nti singa omusajja gwe yagatta naye ekyama afa omukyalo ono abooluganda lw'omusajja bamutwala ng'ekitayina mugaso ebiseera bisinga bamugoba ne mulumbe ebiseera bisinga tamukkiriza na kugabana ku byabugagga bya musajja kubanga teriyo amwogerera abako n'abooluganda basobola omusula ebbali olw'ebigendererwa byabwe ne bamuleka ttayo n'abaana bamanyi obbago bwe babaleka ttayo kati kino njagadde nkikole nga kiri jeno eri abakazi mwenna ng'omanyi nti okola ensimbi zo njagala mwannyinaze osooka oyawule kye bayita laavu kye tuyita omukwano okiteeka ebbali deni oyawule ensimbi zo ez'entuyo z'okola kino kigenderi abakazi abakola oyawule ensimbi zo ez'entuyo z'okola eziri pasono ku laavu yammwe oba ku maregi yammwe lwaki abakyala bangi nnyo mugezezzaako nnyo okuzimba abasajja ne mu investinga sente mu family business mu family properties naye watuuka obuzibu nga mwagala kwawukana laavu eweddewo abakyala basinga obungi muviiramu awo olw'okuba tewaliwo olikoderaga nti wateekamu ssente olw'okuba tewaliwo olikoderaga nti wateekamu ssente omusajja nabo bakufuddeko era basooka kujjamu ggwe ne bakuzza ebbali family neetakinga over naye ng'ate wateekamu ssente kati ngenda kugamba bw'oba okwanibwa omusajja ng'olinamu akawugu gw'omukyala making sure nti oyawula laavu ne ssente ze ez'ekikazi z'okolamu ebintu byo property ezizo zibeere zizo nga ziri mmanyago ompulira bulungi nnyo yawula property ezizo nga ziri mmanyagago bw'oba oyagadde okusharinga family properties ng'okwata sero ze sharing ku family properties at least nkolere ekintu kimu funa munnamateeka oba omuntu gumwesika mu family mutuule gwe n'omwami wo n'abaana bo n'abantu ab'okumpi muli mukole endagaano tusazeewo okukola joint business oba joint properties nze n'one mwami wange n'abantu bange bano nze ntaddemu ssente bwe ziti nga buli ssente gy'oteekamu giteeka mu ndagaano so that nti wabawo omufunyi okwawukana ofuna share yo nga bwe wagiteekamu oba omusajja afudde abafamire tebeekubya mizimu kugoba mbusimanyi ebintu bya musajja nedda lwakiri bwobanga tosobola kukola kiri kyenkugambye ekyokukola parallel properties ne business nga zizo lwakiri wabeewo endagaano eragaserezi wa investingamu in case omusajja afudde oba mwawukana obenga osigaza ebintu byo ng'olina libate abakyala musanze ebizibu bingi nnyo nga bababa mu bafudde obanga laavu eweddewo laavu okuggwawo kya buntu nabagamba ekintu kimu nti you own nothing you lose nothing tolina kintu kikyo kyalubeerera ate nga tolina kyofiirwa ekisira kituuka ng'ekintu kyobadde okosa kirina okuvaako ekisira kituuka nga ggwe kennyini ng'omuntu ng'olina okwawukana n'omuntu oba oyagala oba toyagala kubanga tuli bantu bakozesa mu mpya ez'enjawulo laavu etuuka neggwaawo laavu eggwaawo etya buli muntu alina akazi oba empisa ze z'otamanyi wadde muwangadde naye ng'oyagala okutegeera nti omuntu alina empisa z'otamanyi nti muwangadde naye either mukwatire mu bwenzi oba yakwatire mu bwenzi ogenda kulaba true characters ne true futures z'omuntu gw'obadde ogamba nti husband oba wife wo ojja tegeera ki kyategeeza era ojjaga wow ono ngambadde simanyi nti he can behave like this or he can act like this lwojja otegeera character z'omuntu oyo kati njala kugamba muganda wange mwannyinaze mutandike okuzuukuka mwekolera ebintu byammwe parallel business bw'oba osazeewo okukola nga tebiri joint wabeewo endagaano eziraga nti nze nateekamu ssente bwe ziti era omusajja nabo bafudde kabeere mwanawo kabeere mwana muganda wa muntu wa famire oba mikwano gy'abaganda ba famire baleme kutawaanya olw'ensonga abasajja ebafa
Abaoluganda abakona ab'emikwano saako n'abaana beefuulira abakyala ne bakulaga nti you are nothing and nothing going to get. So njala kugamba muganda wange ali mwannyinaze kino kiwulirize oba oyagala kitwala oba toyagala kiteereke ewaawo. Mwawule laavu yammwe gye musinda n'ebintu bye mukoledde bintu bibiri byanjawulo. Laavu eggwawo wabula properties osigala nazo ezo zotaddemu ssente zo osigala nazo. Mulekeraawo feelings ennyingi zibaleetedde ebizibu. Feelings abakyala zibaleetedde ebizibu. The same okubambi feelings zibaleetedde ebizibu. Mwe controlling kyekibadde ekigwalo gikyaleero ayagala kiwulirize atayagala kireke ewaawo. Naye nga nkimanyi nti ojja kifunamu amakulu at the end of the day ekigwalo gikiwedde. Era njala tandika video obutongole obwaleero. Yesu Kristo. Ndowooza katandikirewo ne security alert eno egendewo Mr. President tusibule video. Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu Wooly nsabye okutegeeza ebintu bino biwuliza mu security alert ya leero Sunday. Nganze bwendi naddibanga nsaba nkulume kutunkutegeeze Mr. President nti nga bwenzize nkulabula enfundi zisinga ku bukulembeze bw'ekibiina nabaki abakirimu n'abo abakyawukanamu. Mr. President nsaba okutegeeza nti tugenda mu kaseera ak'akazigizigi ak'okusuula ebibiina nawe kennyini okulima empindi ku mabega. Mu nkola yatakulekera nawe takulekera. Mr. President njala okutegeeza okusinziira ku source zange nti Mpugamaana ne banne nga bakyali mu national platform baali bakola da structure zaabwe. Era Mpuga yalina omukono munene nnyo mu kulonda ba registrars okwetoola eggwanga lyonna. Nkiddamu Mpugamaana ne banne balina omukono munene nnyo mu kulonda ba registrars ab'ekibiina. Ba registrars abo bakyaliwo naye njagadde okutegeeza ky'otamu security alert. Ba register bali mu kukolera ddala emirimu gya Mpuga gy'otamanyi ensogola ki Mpuga yeewana nti very soon I will unveil era ajja kulonda abantu muki mu bifo byonna ebyenjawulo n'abalala bajja okulondebwa waffe nga tetumanyi nti baffe kumbi ba Mpugamaana. Mr. President nsabye kutegeeze nti nga nabo gisimufungize mu mwezi guno ogw'omukaaga nsaba okolera eshafu mu ba registrars bonna mu Uganda. Nkusaba okolera eshafu mu ba registrars bonna ba national platform across the country to save our party. Mr. President nsabye nkutegeeze nti Mpuga ne banne basigaza emiranda mu kibiina. Era nsabye nkutegeeze nti ba registra bonna abalondebwa nga Mpuga akyaliwo lukola lishafu ng'obudde bukyali olonde ba registra bapya. N'ebintu byonna byali bamaze okukola byonna oddemu obiscreening obiyitemu. Ogenda sangamu ebituli ebya DP Block, ebya NRM, ebya FDC byonna nga mwebiri nga yadde byasimbiddwawo dda nga balinze bulinzi firimbi kutandika. So Mr. President kutegeeza nti kola lishafu mu ba registrars bonna across the country nga tetundatuuka mwezi gwa musanvu. Bwe kinaba kiganye ebinaavaayo ebyange mbyogera kate ng'omusiza Agule Siyani yo security alert ssebe y'olwaleero era nfundikidde. Akatambi katandise era ntandise bwe nti tugenda kubeera n'ebitundu bibiri. Tugenda kubeera n'ekitundu eky'emmengo mu Bulange kyentandika oluvannyuma tugende ku general information ya politics. Katutandikire emmengo. Nsaba okuluma kutuka Ssaabasajja Kabaka wonna waali abamwetoolodde namwe abamuli okumpi. Ssaabasajja Kabaka kansubire munnange nti enkuyegezi kyakubira enduulu era ensonga ozirabanga bezitambula. Ensi etambula matankane ng'empale ya Museveni ewamba eggwanga. Era buli muntu yeewuunya twali ku ki oba bajjajjaffe baali ku ki ng'abasajja bano batamanya ngamba batwala eggwanga lyaffe. Nazzikuno Obuganda bwabanga bwa nkizo nnyo mu kwogera ku nsonga ezitebenkeza eggwanga saako n'oddikulaakulanya. Wabula bwe batusimba enkwezenge enseekeze zajja mu Buganda okumaamiramu ng'ensekere. Anti ntanti Abaganda tugamba nti ekiwalaata kya ssensekere ye ng'ombe eriwo essaawa zino. Ssaabasajja Kabaka nsaba okukulopera. Mu nkola eya Sserwajja okwota wattu akusinza entannama. Ssaabasajja Kabaka nsaba okukulopera. Akayanja kajjajjaawo oba akayanja k'abajjajja oba akayanja kajjajjaawo Mwanga ak'emmengo ke tuyita Kabaka akayanja ka Mwanga. Akayanja kano we twogerera okusinziira ku information gye nfunyeko ebitundu 7 ku buli 10. Akayanja kano kasingiddwa oba kaalizingiddwa eri Pastor Robert Kayanja wa Miracle Center.
ngwakakoleko development wasanya kaulu Charles Peter Mayiga n'abasajja bafutubadde Mengo ekintu kino bakikoze era mojja kiraba nga batandise okuzimba ebizimbe bigali kwoleka nga bifubutukira ddala eri nga bijjira ddala Kayanja ako Ssaabasajja Kabaka asabye okuloopera nkutegeeze nti akayanja kajjajjaawo Mwanga Mengo wasanya kaulu Charles Peter Mayiga n'abasajja bafutubadde Mengo akayanja kano bakalizinze era nkuloopera nti empapula zonna n'ebyapa bikwata kayanja ako n'ettaka lyako erikootolodde nabyo ddamu obiyite byonna nga bwe byali mu bujjuvu n'olwale biyimiridde munnange ojja kwewunya ekigenda mu maaso ng'akayanja kabajjajjaabo n'ettaka lyonna lyatundibwa nga balitunda abasajja bafutubadde Mengo kankaddemu Ssaabasajja Kabaka nsaba okuloopera akayanja kabajjajjaabo ak'Emmengo oba ke tuyita Kabaka azireka akayanja ka Kabaka kateereddwa katale ne kalizingibwa nga Ssalonga Mulengejja akayanja kano yakalizinze eri Pastor Kayanja yennyini bagenda nkulakulana era bigenda mu maaso ojja biwulira ebyange mbyogera kate ng'agula omusezi agula essiriya nti ngenda kulira ku bantu bange era asaba okuloopera tumya abasajja bonna batudde mu Buganda Land Board bakuleetera ekyapa ekyakayanja ka Mwange Mengo kyonna ekikadde kyali kiyita otumeyo abantu batandika okunoonyereza ku kyapa ekyo kituddewa kikoma luddawa era ojja kwekanga ng'akayanja konna ndowooza kasigaddeko ebitundu 40 ku buli 100 enkaaga ma neya ne a mie oba mia kati wonna woli Ssaabasajja Kabaka nsabye okuloopera nti kaakayanja kabajjajja baake Mengo kandibanga esaazi n'otwogerera kagenze nengera Ssalonga Mulengejja yabirimu byonna awo tuvuddewo era bwentyo osaba okuloopera Ssaabasajja Kabaka era olubiri lwa jjajjawo lwa Mwange Mengo nalwo we twogerera luyiika buli kaseera kiyinzika okuba nti nawo lukooye naye ng'ate abasajja bano buli mwaka bakuŋŋaanya ensimbi empya n'enkadde ezandibadde zizzaawo ebintu byonna ebya Buganda okubiteeka ku mutindo bibe nga bireeta ensimbi ez'abalambuzi wabula buli ayita ku lubiri luno yeewuunya nti Obuganda bukyaliwo abakulembeze Mengo bakyaliwo nti era Ssaabasajja Kabaka waali Ssaabasajja Kabaka mpuliza bulungi nnyo abasajja Abaganda abatali Baganda beewuunya nti obukulembeze bw'Emmengo gye buli nnyinimu mwali oba lwayaba olw'ensonga nti abantu beokwasa okulamulirako wattu emirimu bagikolagadde bengali ng'embwa etunda omuzigo Ssaabasajja kankusaba lw'onooba oyisuubi olwo lw'ebigere naawe kennyini otambuleko nga weetoola olubiri olwo ojja ssanga nga lwabibomboola terukyategeerekeka olw'ensonga nti bwe tumala obbalabisa bajja ne bazimbako ebitundu bwe bamala ne bagenda nga bakoze gadde bengali era wayitawo ebbanga akaseera mpawo kaaga olubiri ne luddamu ne luyiika n'olw'ensonga eyo nkuwabira okutegeeza nti n'olubiri lwennyini olwa Ssekabaka Mwange Mengo nalwo luli mu lusuubo olw'ensonga nti abatamanya ŋŋamba Emmengo beesuliddeyo ogwa Naggamba era mu kkowe erimu Ssaabasajja Kabaka nsaba okuloopera n'okukuluma kutu n'okutegeeza Abaganda mwenna ensinga bweri si bweri mugira bulala naffe tugira bulala Ssaabasajja Kabaka nsaba okuloopera nti omusajja gwe watuma Ddamula ogikuddiza n'agitubbalako n'agiremera omwami ono Ssalonga Mulengejja Wassanya akyagenda mu maaso okwetoola ensi yonna ng'akozesa yafesi ye n'obuyinza bwonna bw'alina obw'ekifuulannenge okwefuula eggala essajja ng'akola okusalawo nga gwe si gwe omulagidde Ssaabasajja Kabaka nsaba okutegeeza ebiwandiiko bingi ebiri mu mannyago ebikozesebwa essaawa zino nga bigaba obuyinza eri abantu mu Buganda mwennyini ne mu masaza ag'enjawulo ge wasiima okuteeka ebikulembeze nga nabo biwandiiko nti gwe kennyini guwa bisayinizo n'ebibawa obuyinza ekintu kino Mayiga akikoledde ebbanga era ndi wano bategeeza mwenna Abaganda abasinga obungi njagala mutegeere ebigambo bino mbyogera era sibijjaayo bisigalayo nsaba okuloopera Ssaabasajja Kabaka nti okuva lw'owakyalako ewa Kasujja emyaka gigenda kuwera 5 nga seerabidde nti ebiwandiiko ebituufu byewasembayo okuwandiika bikola ebitundu 10 ku buli 100 ebitundu 9 byonna bisigadde abasajja b'Emmengo babifoojinga ne bateekako emikono gyo ne babiteeka
ne babiteeka ebaagala ebira bijjede ku mitimbagano nti osiimye n'obubaka bwe buti songa ate obubaka obwa wakifula nnenge bwa wamayiga. Bino byolekeddwa nnyo mu kugulawo bizinesi z'amayiga. Bino byolekeddwa nnyo mu biwandiiko oba obubaka bw'otera okuweereza ku mikutu egy'enjawulo ku mikutu egy'enjawulo oba agaliza amazaalibwa oba amazuukira oba mukolo gwonna oba idi. Ng'empapula zonna zino njingirire saako obuyinza obugabibwa abantu nga babawa ebintu nga baga nti Ssaabasajja Kabaka yasiimye. Ebintu bino byonna bikyamu babikola okukola ki okusiiga ettoome. Ndi wano tegeeza mwenna Abaganda abaawe obuyinza nti Ssaabasajja Kabaka asiimye ekyo kikyamu. Ndi wano tegeeza mwenna Abaganda obubaka bwonna obadde buwandiikibwa ku mitimba nti Ssaabasajja Kabaka asiimye oba obubaka bukyamu si bubwe. Wabula ndi wano okuluba kutuka Ssaabasajja Kabaka mumutegeeze nti ekijja omanyi wattu kinyaga bitono. Bw'onooleka Abanyarwanda bano abafutubadde Mmengo ogenda nga bawandiika ebiwandiiko bino mu mannya go bajja tuuka okutunda Obuganda basayininge nti gw'osiimye batunda Obuganda. Kijja kuba kizibu nnyo n'Omuganda eyakayiga okwogera okuwakanya ebiwandiiko ebyo nti si gwe biwandiise. Nkiddemu Ssaabasajja Kabaka nsaba okukulooperera mu nkola y'Abanyarwanda bano etaswala bawandiika ebiwandiiko ne biraga nti gwe biwandiise era ne basiimira Obuganda nti gwe osiimye, ne batunda amataka nti gwe otunze, ne bagaba obukulembeze nti gwe osiimye n'obugaba. Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuloopera nti olunaku lugenda kukya lumu nga ebimu ku byafaayo by'Obuganda ebisigaddewo amataka gatundiddwa nga galiko omukono gwo nti gwe otunze. Kijja kuba kizibu nnyo okutegeeza Obuganda nti si gwe watunze era olivaayo otyo ogambe ebikoleddwa byonna mbiwakanya, oliyimirirawo ogamba Baganda nti ebikoleddwa byonna sibirinaako mayitire. Ng'abasajja bano bakozesa amannya go, bakozesa yafeesi yo okuyisawo empapula bikiro kitwala omunaku okweremeza mu buyinza Emmengo nga batunda balonda okukola ebintu ng'ebyo. Kati akayanja ka Kabaka kaako tukyanoonyereza ebituufu n'eriizi bwe yabadde era bajjaga nti Ssaabasajja Kabaka yasiimye awa endagaano y'obupangisa Kabaka kayanja kabajjajja baake Emmengo ng'awa era bajja muyita musajja wa Kabaka Kayanja yamuwadde endagaano. Singa kinaafuluma mu public domain oba mu lukale lw'abantu Ssaabasajja Kabaka ogenda gamba otyo omuwandiisi w'enkalakkalira nti bino saabitegedde. Singa olubiri essaawa zino luvayo ne baga nti kati balutemye mugwe baali basuubira Ssaabasajja Kabaka olikozesa otyo omuntu aveeyo agambe nti ebintu bikoleddwa si bituufu. Essaawa zino ekiri Masiro Kasubi okimanyiko bulungi kiryogera kitya nti ate kati bino sibitegedde bulungi byakoleddwa kubanga bano abantu beewadde eddembe ng'embwa eyagala akabalaza akasiimuule. Teri mbwa eyagala kubeera akabalaza akakyafu, embwa zibeera akabalaza akasiimuule. Bakozesa ekintu ekyo okusiiga ettoome n'okunafuya olw'ensonga nti wabwekweka tokyagala balaba buli kimu wakibalekera bavulunge nga bwe baagala. Olw'ensonga Ssaabasajja Kabaka nsobodde okuloopera ensonga ezo ozitegeere bulungi nnyo. Tukyagenda mu maaso mu nkola eyo. Nongera okujjukiza Abaganda nti abamanyi ebyafaayo bulungi nnyo mujjukira nti Ssaabasajja Kabaka okuwaŋŋanguka ne kitaawe okukomekkerera nga bali Bungereza era kituuka okuba nti ne Ssekabaka Muteesa akisa omukono mu ngabo e Bungereza. Bino byonna bikolobero bya Kawenkene Obote ng'ayambibwako Yoseri Nyando Tibabulwa olwalira futubadde ku Buganda. Ssaabasajja Kabaka mu kujja okwegatta ku lutalo olw'okujjoba abasajja bali yakola endagaano ez'okuzzwa ebintu bya Buganda saako n'okuleeta eddembe mu Uganda buli muntu yeyagalire mu Buganda ne mu Buganda. Wabula Nyando Yoseferi endagaano zino azitulina kyamulinga essalambwa ery'ensenke. Ndi wano tegeeza Abaganda bonna muyinza okuba ebigambo bino temwagala biwuliriza naye mbasaba mumpulirizeeko olwaleero wonna wonna oba oli. Abaganda tugamba nti ne gw'ozadde akkubira eŋŋoma n'ozina nsaba mumpulirizeeko olwaleero. Oyinza okuba toyagala kuwuliriza musajja ono ayogera naye nkusaba mumpulirizeeko olwaleero. Abaganda tugamba nti ne gw'ozadde akkubira eŋŋoma n'okyenkyebula agaliba enjole. Abansinga emyaka ensonga zino muzimanyiiko naye ekizibu ky'Abaganda abamu bwe musirika ate mwetugga nnyo
ne musirika nga mumanyi ate ng'okusirika tekuna kye kiguza olw'ensonga bw'osirika tebategeera kikyotegeeza baga nti omuzizi azimbya ttwe bw'osirika notabaako kyoyogera baga nti omuzizi azimbya ttwe kati mu nkola y'omuzizi azimbya ttwe abaganda batasobodde kutegeera Museveni enkola ye yeno wano wammanga Yoseri Nywande tebahabulwa ne banne abeefuula abaganda n'abaganda mannya balimbalimba Ssaabasajja Kabaka mu biseera eby'okuyaggayagga ng'ebiriwo olwaleero wattu ne bamukola Ebungereza najja mu ndagaano empandiike ng'alina okufuna obuyinza n'ebintu by'okuddizibwa n'okusolooza emisolo mu bintu bye wabula Nnyandi Yosoferi nga bw'atatuukiriza ndagaano ye ennaku zino tulina kyamulinga Salambwa Yansenke era n'essaawa zino okulaba ku Ssaabasajja Kabaka amulaba ng'omulabe we n'omubuuza yafuuka ddi omulabe we kubanga bo balina enteekateeka namutaayika abaganda gye mutamanya ndi wano bategeeza nti Museveni mu DNA ye oba endagabutonde ye teyeetonda bw'aba ayogedde ekintu si kyaba ategeeza ayogera opposite bw'aba ayogedde ekintu si kyaba ategeeza aba ategeeza kirala n'akatambi ke mwalabye nga bayimiridde busimbaalaala nga bagamba nti beetondedde abaganda so si Buganda nkiddamu njagala mbere mulambulukufu Museveni yagambye yeetondedde abaganda so si Buganda abaganda be bantu abasangibwa mu Buganda Obuganda Obuganda be bantu abawangaalira era bakola obwakabaka bwa Buganda wabula Abaganda ng'Abaganda banjawulo ku Buganda wamukitegedde bulungi nnyo kubanga bw'oyogera Obuganda oba oyogedde kuli muntu yenna asiisira awangaalira mu Buganda ng'akulembeza Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri bwe Buganda wabula Abaganda be Baganda abantu Abaganda ab'eggwanga ly'Abaganda bintu bibiri byanjawulo oyagala okitegeera nkikuzannyire omanyi mwe muli obutambi buno temusobola kwawula njagala nkikuzannyire okitegeere bulungi nnyo uliriza bulungi nnyo As the top leaders of the movement, we humbly take full responsibility for all the mistakes made by ourselves, our agents, and representatives. We therefore stand here to repent and ask for your forgiveness and forgiveness of especially the people of Buganda and the whole country. The people of Buganda, abantu ba Buganda, so Buganda. Ebintu biri byanjawulo. The people of Buganda, abantu ba Buganda, so Buganda. Ompulya bulungi nnyo? Kanka kuddiremu wano wenjagala oteeke nnyo essira weetegereze. Repent and ask for your forgiveness and forgiveness of especially the people of Buganda and the whole country. The people of Buganda. Kati bw'aba tegeeza nti abantu abasangibwa mu Buganda teyeetondedde Buganda era abantu bo baaganye the people of Buganda baaganye abantu abasangibwa mu Buganda baaganye oyagala funa enjawulo wakati w'abantu w'Abaganda n'Obuganda Obuganda obwakabaka bwa Buganda kye kitikkiro ky'obukulembeze ow'Abaganda bonna wabula the people of Buganda abantu bonna abawangaalya mu Buganda kubanga Buganda abakola Buganda be bantu abasanga mu Buganda clusters Obuganda clusters Obuganda
bw'abantu abasangibwa mu Buganda. Ompulidde bulungi nnyo? Kati yo omwami bwe badde yeetonda, teyeetondedde Bwakabaka wabula yeetondedde abantu ab'omu Buganda. Buganda ebiramu Baganda bokka. Buganda ebiramu Abasoga, Abanyoro, Abatoolo, Abakyoli, bonna babeeramu. Mwe basula, mwe bakolera, mwe bapangisa, mwe bazika, mwe bakola ki? Nze mutegedde enjawulo eyo. Okitegedde bulungi? Kati singa yeetondera Obuganda, awo kyabadde kigenda ku administrative. Era ffe nga abantu b'omu Buganda n'Abaganda twagaanye. Kubanga ezo endagaano ezitaliiko bikolwa si kwetonda. Museveni teyeetondangako. Ompulira bulungi nnyo? Museveni teyeetondangako. Lwaki teyeetondangako? Ssaabasajja Kabaka ansaba okukuloopera. Abakulembeze abali Mmengo Stars n'abafutubadde tebalowooza ku Buganda, wabula balowooza ku bintu obuntu ebibagasa bo ng'abantu, wabula tebalowooza ku bintu ebiruma Abaganda n'abantu b'omu Buganda. Abantu abattibwa mu Buganda si Baganda bokka. Abantu abawambibwa mu Buganda si Baganda bokka. Abantu abagobebwa ku mataka si Baganda bokka. Wabula wonna abantu abasangibwa mu Buganda. Ompulira bulungi nnyo? Kubanga Museveni ne Obote tebavangayo kwetondera Bwakabaka bwa Buganda mu kusaanya Bwakabaka n'okuwaŋŋaŋusa Ssekabaka Muteesa n'okutuuka omukisa omukono mu Ngabe Bungereza nakati ebikolebwa tebasobola kwetonda kubanga bakimanyi tebasobola kwetondera buki. Kati gwe Mayiga, Mpuuga ne Kitooke temuyina lukusa luvaayo kwogera nti mwe mukkiriza okwetonda kwa Museveni nga bwe yali akkiriza jjo okwetonda n'ebikolwa byekko. Mwe mwavudde mu mwogezi wammwe Kitooke ye n'agamba nti akkiriza era balina akamwenyumwenyu mu kwetonda kwa Museveni. Mu Buganda tetuba nakamwenyumwenyu ng'omuntu yakuzaako ekikolobero. Era mwawulidde omwe bwe yadde ng'alambula ensonga ng'afundikaga nti at least mu kwetonda yandibadde akkiriza nti ebintu bimu agenda bizza. Mufa ku bintu so si ku bantu. Mufa ku bintu so si bantu. Abantu bagobebwa ku mataka, abantu battibwa, abantu bali mu kuwambibwa, mwe mufa ku bintu. Ebintu eby'aba individual so si ebintu ebiyamba abantu b'omu Buganda oba Baganda bonna. Nkikuddemu video njikuzanyira ogiwulire. Kankutwale ku mwogezi wa Buganda. Yali ludda wono Kitooke Maana. Kitooke Maana, where are you? Ulira bulungi nnyo. Obwakabaka bwa Buganda bwaniriza okwetonda omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni kwe yakoze. Oyo omusomi wa NTV obwakabaka bwa Museveni bwe yabadde ayogera yayogeddeko nti obwakabaka bwa Buganda kansoke nkuzeeyo. Wulira bulungi nnyo. As the top leaders of the movement, we humbly have responsibility for all the mistakes made by ourselves, our agents, and representatives. We therefore stand here to repent and ask for your forgiveness and forgiveness of especially the people of Buganda and the whole country. The people of Buganda. The people of what? Of Buganda. So si Buganda Kingdom. Kati gweno NTV najja nakugamba. Obwakabaka bwa Buganda bwaniriza okwetonda omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta. Mu statement ya Nywanda yosede owuliddemu ng'ayogera obwakabaka bwa Buganda oba yagedde nti abantu abali mu Buganda. Owuliddemu nti ayogera ku bwakabaka bwa Buganda obukulembeze Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwere Mutebi II. Tugenze mu maaso. Museveni
kwe yakoze naddala eri abantu ba Buganda olwa byonna bye bayiseemu mu myaka 4 gavumenti ya NRM gye yakamala mu buyinza. Kyokka bano bagamba nti okwetonda kuno kubulako ebikula naddala okuzza ebintu bya Buganda by'ezzeebanja okuva mu gavumenti eya wakati olwo kulyoke kutwalibwenga okw'ensonga. Omusasi waffe abirondodde. Ng'ayogerera mu lukiiko lwa Buganda olwaliwo ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwokutaano omwaka guno, Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yavumirira ebikolwa eby'ekko ebituusibwa ku baana ba Buganda naddala bavaayo okwogera ku nsonga z'ebyobufuzi. Ono abaana ba Buganda abavaayo okwogera ensonga tebannayogera ku mulangira oba omumbejja. Do you copy that? Mu statement ya munnamawulire owuliramu ekigambo okutulugunya omulangira oba omumbejja, kubanga administrative structure ya Buganda ekulembera Ssaabasajja Kabaka ku ntikko. Bwe bawamba omusoka, bawamba omuntu yenna asangibwa mu Buganda, tebawamba minisita wa Buganda, tebawamba walululangira, bawamba bantu bali mu Buganda. Do you copy that? Tugenda mu maaso. Kolayo muzzukulu wa Muteesaasira Edward Ssebuufu atera okuteetera n'ekibiina kinnoopu era nga ye mukumi wa Robert Kyagulanyi ow'oku Lusegere eyakwatibwa n'atulugunyizibwa, kyokka abaali bamuliisa akakanja ne bagattako n'okwewaana nga bwe baali bamuyigiriza olulimi Olunyankole. General Muhoozi Kainerugaba yakutte Edward Ssebuufu gwe bayita Edi Mutwe. Ndowooza amulanga kukuza birevu na butamanya Lunyankole. Ekirevu baakimweddeko. Omusajja omukulu omumwaka oti ekirevu. Kati ku Sande ya Sabbiiti eno, oluvannyuma lw'okubukala enjiri y'okusonyiwagana n'okwenenya eyabadde ebuulirwa ku kisaawe Kololo mu lukuŋŋaana olwategekeddwa mu Walawe Patience Lwagwogo, omukulembeze w'eggwanga ng'ali wamu ne mukyala we Janet Kataa Museveni bayimiridde Katuuti ne basoma ekiwandiiko nga beetondera eggwanga naddala olw'ebikolobero bye batuusizza ku ggwanga naddala abantu ba Buganda. Oyo n'atereza naddala abantu ba Buganda, naddala abantu ba Buganda. Tugenze mu maaso. And ask for your forgiveness and forgiveness of the especially the people of Buganda and the whole country. Okwetonda kuno kwalese bangi nga beewuunya omukulu gye yajja obuvumu obukkakkana ne yeenenya olw'ebikolobero gavumenti ebyetuusizza ku bantu naddala aba Buganda, ekyaleetawo n'abamu okulowooza nti waliwo akakuku akatasonyiika wakati w'enjuyi zombi. Kati olwaleero tuwayizzaamu n'omwogezi w'obwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Israel Kazibwe Kitooke ku kwetonda kwa pulezidenti kye kutegeeza eri Obuganda. Amawulire galeetawo akamwenyumwenyu eri Obuganda. Mu Buganda okwetonda kw'omuntu tekuleetawo kamwenyumwenyu nga tamaze kuliwa, gunsinza aliwa bitono. Mu Buganda okwetonda tekuleeta kamwenyumwenyu nga toyogedde nti gunsinza aliwa bitono nga ne byoyonoonyo byogedde ne byogenda okulwa byogedde. Kati gwe Kitooke maana awo Zambu kwaleseewo akamwenyumwenyu ku matama gw'Abaganda olaba basanyufu. Mukama wo Ssaabasajja Kabaka omanyi gy'ali, omanye bimupulaaningibwa nga bakuteekawo mu ofiisi yo, Mayiga yakuteeka mu ofiisi byamupulaaningira obumanyi bireetawo akamu. Kitooke kansoke nkubuuze, kansoke nteeke n'essimu wansi. Bwe muyomba ne mulirwa ne mufuna olutalo olw'amaanyi va omwange obanga mulirwa n'awakozeko ebikolo bwe batuuza mu miitingi y'ekyalo oba kabere muganda wo waliwo ajja asinisa amannyo babayise mu miitingi yakwe waliwo ajja asinisa amannyo mbadde nga nti buli muntu amala kwogera akafeki buli omu ne yeemala eggoga olinaga nti mune omusango gunsinze era gunsingidde ddala ngenda kukola ABCD. Ne babuuza gwe bazzaako ebikolobero okwetonda kwona okukkiriza nti nkukkiriza, ne bagamba abooluganda bita bwe bikoonagana tebyatika mwesike mu ngalo. Kitooke osabira luddawa mu Kereziya mu kkanisa waliwo akanyombero bagamba buli omu ayagalize munne emirembe, era teri muntu agenda kwagaliza mirembe ng'asibye effeesi okujonga musajja bamutemu. Kati Kitooke oluganda walusomera luddawa musajja gwe wasomera
tubanga nawe oli Kitooke maana please mutuleke mukko bwe mbate mumanyi kwogera Luganda na Dunyonyo nga bulina okuba kati nkuwaddeko okunyonnyoka okutono nnyo kwenyiza okutegeeza nti Kembenga muli ba Luganda musowaganye teri ajjasi ni kabinyo basoka batuza buli omuntu ayogera ebigambo bye gwe gusinze naga gonsinze ndi wabitono nakola ABCD muganda ange nsaba osonyiwe ne babuuza go basobye owayo kiriza okunoka muganda otunkukiriza bagamba mwego mu kifo mukwate mu ngalo awo akamwenyu we kagira Kitooke maana wana akamwenyu kagira luddawa Kitooke maana wana akamwenyu kagira luddawa Sebanjinga bewuunya omukulu gye yajja obuvumu obukkakana ne yenenya olw'ebikolobero gavumenti ebyetuusiza ku bantu naddala aba Buganda ekyaleetawo n'abamu okulowooza nti waliwo akakuku akatasonyiika wakati w'enjuyi zombi. Kati olwaleero tuwayizaamu n'omwogezi w'obwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Israel Kazibwe Kitooke ku kwetonda kwa Pulezidenti kye kutegeeza eri Obuganda. Amawulire galeetawo akamwenyumwenyu eri Obuganda bwe tulaba ensonga ng'ezo kitegeeza nti omukulembeze w'eggwanga obubaka bumutuukako nti waliwo ebitaligenda bulungi. Ono agamba nti newankubadde okwetonda mpawo akuwakanya naye kugwana kugireko ebikolwa agamba ng'ekya gavumenti okusasula ensimbi Buganda zezzeebanja nga kwogase n'okugonjoola ekibbattaka ekifuuse baana baliwo mu bantu ba Kabaka. Ebizimbe byaffe amabanja ge tubanja ebikolerwamu gavumenti ebbanga lyonna n'obeera ng'oli mupangisa n'omala emyaka n'ebisi. So Kitooke maana your focus is materialistic. Your focus on Museveni's apology is materialistic. On behalf of individuals in Mengo, not on behalf of all Baganda. Ekyenjawulo ekiri wakati w'Omuganda ategeera nammwe abategeera Musa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri yavaayo n'avumirwa ebikolwa by'okutta abantu b'omu Buganda era n'abagamba mubuulire ensi abantu abattibwa famire zaabwe bwe yava osiwava ekirwadde nakale kyagala omutta mmwe mutunuulidde nnyo ebintu ebyenfuna kubanga mu apology mwafuniddewo omukisa ogufuna ebintu mwagala nga mmwe abantu bali mu administration temutunudde ekifaananyi kinene ky'Abaganda. Wano Buganda ani asinze okugoba abantu ku mataka? Buganda Land Board under the influence of Museveni. Kukyokutwala ettaka n'ogoba abantu ku mataka ga Buganda oba mu Uganda wadde Museveni mubisi mwagala ekigoba abantu ku ttaka n'ekitwala ettaka lya Buganda kiyaawo Mengo bwe Kitooke maana ne Mayiga mukitegedde bulungi nnyo. Buli bagobye Muganda yenna ku ttaka kuba tali Muganda mu Buganda bagenda okugjayo erisiiti z'obusuulu ng'ettaka lya Buganda Land Board nga temuvaayo kyogerako. Bagobye abantu Kasokoso, bagobye abantu wano Lusanja, bagobye abantu eri gye bayiyo Kasasiro gye yayiika ng'amataka ga Buganda temusobola kuva okukola the statement kubanga mukolera Salimo Sale na Museveni. So mwefaako mwekka ba administrators temufa ku Baganda abantu bali mu Buganda. Yensobola kireeta akamwenyu kuba mwafunye opportunity okusaba. Lwaki musaba? The issue is Buganda terina weesobola kuyimirira kusaba ebintu ebyayo byeyakolerera nti ebisaba kusabi no. Museveni bwe yagenda mu Kinana okulwana yali alina kikyalwanira mu Uganda era ali abanjani. Bwe Kitooke maana n'empuga Museveni mu Kinana bwe yali agenda okulwana olutalo yali abanja ki Uganda ne bannayuganda ali abanja ki. Fabalina ebintu ebiri feasible tangible assets ne records weziri lwaki ever tusaba baguyira basirwajja okwota mutu basaba properties zaffe ettaka ne sente. Can't you fight and bring back what belongs to you? You've got an opportunity that the grandson of Buganda, Robert Kyagulanyi Ssentamu, is the one in control to take over power. Mumulwanyisa ani agenda oba witu for good 40 years Museveni yaganda okutuukiriza endagaano zino eza Buganda zebakola gwe mugamba mbu abaddiza ebintu asobola biba kubanga akimanyi nti ako kanyeebwa ke kabeera kaawo emyaka 4 mubanja ki mufunye omukisa muzzukulu wa Buganda alina amaanyi ngali wiringi okuzza ebintu bya Buganda ate mumulwana mukozesa BBS CBS enkwezenge Nyarwanda ziri emmengo zirwanyisa omwana wa Buganda
kyokka mufukabira Museveni bwaddize ebyamwe yabijjawa ebintu bya mumina bya Buganda mu kimwe bya Buganda Museveni yali abanja ki Uganda ogenda munsi mu mulina ebyamwe bino okulwana biri tangible. These are tangible assets mu records weziri ngate musobola gamante katufubale tulwane tuze ebintu byaffe mubeerawo mananga ate kati mugenda tuwadde ebintu byaffe byaffe temusobola kugamba nti we stand. Enough is enough. Kiki ekyatwala Ssaabasajja Kabaka mu nsiko tekwali kuzza Buganda kuzza bintu bya Buganda byakomawo agenda bituwa mukono kafuya ka apology kubanga temwagala kutegeera mu bakitooke maana bampoga maana ne bamayiga maana mwabali emmege temwagala kutegeera nsonga zino. Omuzukulu wa Buganda muzukulu wa Kayiira Jule yalina amaanyi atudde asobola n'okufuna akafansonyi nazze ebintu bya Buganda gwe mulwana. Omunyarwanda Ssebaggya Okoota atalina the address mu Uganda gwe bufukamira mwagala baddize byammwe ebyamwe bye baddize. Lwaki bakubba kesi mogenda ku poliisi? Kitooke lwaki bakubba kesi mogenda ku poliisi? Lwaki bakubba kesi ogenda ku poliisi? Lwaki ogenda mu kooti? Lwaki musooka kufunya bikonde? Ne mwekuba n'olw'okuzza ekikyo. Lwaki mulowooza temugenda kusaba omusajja amaze emyaka 4 mbuyinza nga tabawadde nga ne paati eyamuleeta mu kulwana yamala batuuza n'abakuba enjiri n'abagamba mujje tulwane tugenda baddiza byemmwe kati gwe mutulako mbagenda bibaddiza. Mwe ani gwe musiruwaza? We accept the apology, but he must add on actions. Which actions? The patriotic actions ezebikolwa azza amataka ne ssente for 40 years. Mulina omwana wammwe alina obuyinza mu ngalo alina buli kimu atege mulwana nga muzizo omusajja gwo odira otya omuntu olina buli kimu Katonda akikuwadde ova we bajjula ogende basaaniika. Museveni aweddeko mulina omwana alina buli kimu amanyi obulombolombo n'ennono ate mudda ku musajja atalina address mu Uganda omugwira omusabe ebintu for 40 years kitookoba otegera lunaku ki? Apology ng'Abaganda tugiganye tusubira wasanya kawo Charles Peter Mayiga very soon yakomyewo ndowooza leero ndowooza akomyewo jjo lwena posting ati akomyewo tumusubira okukola okwogerako eri abantu temwewuliranga naye statement za Kitooke Mana zayogedde naye zayogedde kubanga bano bakolera ku order from Musale ne Museveni ze order zaabwe kubanga balina kye baagala okulwanyisa ate balwanyisa muzzukulu wa Buganda mu Buganda kati gole kugambe mbosima eki teri muntu agenda bawa federal teri muntu agenda baddiza properties mukazi bettaka nga si Muganda ekyo kikafuwe nkiddamu buli Muganda ali eyo abalangira n'abambejja basava ne bannaava teri muntu atali Muganda agenda kwera mu government agenda bawa bintu ebyo taliyo kikafuwe eno video muli gijjayo Bolosa wogenda okwenda kumukamulirwana omuzala mu omwana bamukwera nga bakamuzala bamala mukuumira eyo ne Buganda bwete bweri twayenda tuli mu bwetaavu saazo tebakyasobola kutuddiza kikulu kya omwana gwe twazaala mu bwenzi Obuganda bwazaala enale mu bwenzi kati tulina omwana waffe ekijujjulu ekirikiridde tuwa abaana ate mulifaalinga ku mwana gwe twayenda eri omwende gwe mulifaalingako mwasomera ludda wammwe nkiddamu teri muntu atali Muganda mukulembeze agenda boyo mwagala kalibe ettaka kebere federo kabibe ezimbe byonna teri agenda bibawa kubanga Abaganda bagamba atagizinisa tamanyi bweruma olwo Luganda nabagamba sisaasanya atungo wano atagizinisa tamanya bweruma olwo Luganda Museveni tamanyi bulubi Baganda bwe balimu he doesn't know tamanyi Museveni tamanyi buwangwa nanno bwa Buganda mwabwa mwazika empewo zadduka ali mu kuziyiga
mu kuyomba nti bawamba abantu baba basse bantu bambusoga bantu bamambuka bantu bambuganda mu maserengeta owulira yani akomplaininga ffe tugizinisa ffe tumanyi bweruma Museveni tagimanyi Nolwenjogera Luganda siye ntungo kubasobola kusasanya ntungo ku programu ya ilebo babana abato abasajja bakulu n'abantu ab'ebitiibwa besimanyi no Luganda njogera Luganda olukusike ompulidde bulungi nnyo teri muntu atali Muganda agenda bbawa kintu kya Buganda tekiriyo ya tawo nsukkawo okusaba kwange n'okusasira kwange n'okubeera kwa Mukama Katonda kukingiriza Ssaabasajja Kabaka abalangirira abambejja basaafa ne bannaava kubanga ebintu si birungi nga mbirowooza olw'ensonga ensobola okusaba kwange eri Kabaka eri Ssaabasajja Kabaka abalangirira abambejja Mukama Katonda akingiriza Ssaabasajja Kabaka mu mbeera yonna esakola kiri esoboka programu buli mbulanga emmengo awo njigaddewo kati tugenze mu byabufuzi kati tugenze mu byabufuzi kati era ekitundu ekyokubiri tukitandise kamale n'okunywa ku lwendo lw'amazzi nga ntandika ekitundu ekyokubiri ekya politics kamba weeyo era ekigolo gye ekyokubiri muddugavu munnange atamanyi gy'ova era tomanyi gy'ojja kulaga mu kigulalo kya party 2 ya politics lwaki bw'oba tomanyi gy'ova era tomanyi gy'olaga atamanyi byafaayo tajja kumanya biddako mu maaso bulijjo mugenda mu makanisa mugenda mu mizikiti ne musaba ne musinza Mukama Katonda gwe nsinza mpadde obulamu naawe akuwadde obulamu ne weeyagalira mu nsi ku mukka ogw'obwereere bw'oba oyagala okutegera amaanyi ga Katonda lwala bakuteeke mu intensive care unit ng'omukka olunaku sasula miliyoni mu n'ekitundu olwasasula miliyoni 3 ojja otekera nti Katonda w'amaanyi nnyo era atuyamba buyambi n'okubeera ku nsi kuno Mukama yonna gy'oli nkwebaza okuwasa Ssaabasajja Kabaka obulamu n'okwalaba Kyagulanyi Ssentamu obulamu ne bannayuganda bonna baagala enkyukakyuka era nkwebaza wabula gwe munnayuganda ali eyo atamanyi nsibukoyo era tojja kumanya vuba gy'ova mu kigulalo kya paati tunjala sooka kubuuza nkubule muganda wange Katonda tumwogerako teri amanyi bw'afa n'ekisa kye n'okusasula kubeere ku ye ne twogera ku Nabbi Isa Jesus Christ ne twogera ku Nabbi Muhammad awanga analamula ensi yonna baali bakusongeddeko Lucifer oba Sitaani nti wooyo baali bakusongeddeko olwalo njagala kutegeeza omuntu yenna akujja ku nzikirizayo n'akukyusa endowooza ye Sitaani asooka lwaki Sitaani talina wogenda musanga nti bamukusongeddeko oyo nno Sitaani atambulira mu ffe abantu buli muntu yenna akola ekikolwa ekyokwagala ekyomukwano ekyagaliza ekintu kyonna ekitasobola kulumya muntu wa Katonda oyo yakola ebikolwa ebya Katonda omuntu yenna akola ekikolwa ekirumya oba ekikyayisa oba ekireeta obulumi ku muntu Katonda gwe yatonda oyo Sitaani toddamu kunoonya Sitaani nti wabbulaako oba waaki Sitaani ali within we the human beings ekikolobero kyonna ng'okikoze kiri against the 10 commandments amateeka 10 oba ekintu kyonna eky'obuntu oyo aba Sitaani oli waddembe omusongako nti gwe ssebo oli Sitaani you are right kubanga saagala bakubuzebuze Sitaani afaana bw'ati taliyo Sitaani ali mu ffe ompulidde bulungi nnyo nabagamba Sitaani w'okunsi gwe tulina Museveni ali visible alabikako alina n'obwana alina n'obuzzukulu bukanywa musaayi oyo Sitaani ali visible n'abaana be mukitegedde bulungi kati ekikolwa kyonna ky'okola
nga si kyabwa katonda oyo sitaani lyefutwa nkwezenge mukitegedde bulungi so toddamu okunoonya sitaani busima sitaani wa bulaaka no nti bulaaka buli muntu yenna alina sitaani tuvudde waawo tusimbudde bakomredi mwenna ngenda sooka bebaza abatawadde makulu ebintu bya DP bigenda maaso mu bitundu by'embala lwaki tembiwadde makulu njagala bebaza nabagambye ennaku zino mwasoma diversion mwamala lwaki mwasoma diversion kansoke nkunyonnyole DP ng'ekibiina already Mau is a state agent minister kati oyo yenna katemba gomulaba embala kamba nyere uli mulemo kugwa mukadubi kano yenna katemba akolebwa government ya 7-1 gana mawuli mwekusifu mujja gawulirako ewantu wonna ewalala mayiga sookera wano nobody Mau is controlled by Museveni and Salimu Saleh 1 Mobati Mau baagala creating the constituency Mau baagala afune owa DP president then creating the constituency agenda yesimbo afune wa MP then bamuletenga speaker omupya ddako wa parliament ya Uganda chombadete mukimanyi oyo bwabalemye balina go bayita both kati speaker Anita Amongi n'abatulege kino yakifunyeko information nti Salimu Saleh ne Museveni baplaninga okumulemesa okufuuka speaker nga bagenda kuleta either both oba bagenda kuleta Nobody Mau nga next speaker mujja kyulirako anyway ebyange bisookera wano kati kiki ekiriwo Anita Amongi aina presidential ambitions nacho kipya mukiwulidde buwulizi Anita Amongi aina presidential ambitions 1 alina abapolisi bakkiriziganya nabo alina abamajje bakkiriziganya nabo alina abaprison bakkiriziganya nabo aina mu judicial aina mu abantu mu parliament almost controlling 70% kati mu controlling 70% parliament mulabanga alwanire mu NRM aina presidential ambitions ekiroto kye kinene nnyo beyond mu kimutegererako kati alina ba MP ba creating ababe era bayagala bamuzanyire emizannyo gino kati ekibiina kyampuka buli kibiina kyonna kireke kiriko front kyonna kyanita Amongi ya facilitating eyali ebicreatings okuli ekyampuga maana ekya DP front this is Democratic Front okuli ekya PPF ekyalukwago ne ani ne Besigye kino semujunganda ye control de mulaba lukwago kati bino ebina byombi biri bigenda kuzanyira Anita Amongi omupiira nga baagala kulemesa nuupu kuba bakikola emirundi ebiri bo bavugira mu ena bange balemesa nuupu kati bino ebina byombi byonna bibabikola ki biba facilitating ensimbi bino bya Democratic Front ekyampuga n'ekya PPF ekyalukwago ne semujunganda Besigye Anita Amongi nyine byo ya facilitating kati mulina kyemutategera nakyo kankibagambe Anita Amongi bamalo kitegeera ko tibagenda muletako Nobody Mau bamukuletingide constituency jagenda okwesimba wakati wano agenda kujanga DP president engumi egenda kuvuga emigo bagenda kwe kusumanyika nyizo obubanzi bamaze okulonda obo yagala batu yagala okusinzira ku possibilities badde Mau badagenda kuyita obuyisi wabula bagenda teeka okeyo sibatya lulume bayiga project ya Anita Amongi mugende mbuuza abantu lume bayiga jabeera mu constituency ye tasimanga toilet wadde oluzi wadde ogula omuntu ekitoli kya sabbuuni tavaako sente mukono gamu yazjewa sente zifacilitating ze campaign ye mu Derek's conference sente za Anita Amongi okulwanyisa Mau Sebamala oyo mufere naye kennyini project ya Anita Amongi gendo buze mu constituency byakoze era sente zonna ne security yayina byonna Anita Amongi byonna baagala kulwanyisa Mau aleme kusafesinga Anita Amongi ajja kubasobola controllinga ku baana babiri omuntu omukubajja kubasobola mu controllinga dano controllinga Mau state funded ngali mu Salimu Saleh mutegedde bulungi nnyo bino byonna bibaga mugenda bira bako olwaleero ekiro oba enkya mugenda bira bako mbagamba wano mujja kulya mu erinnya bayita both Nobody Mau agenda kwesiba okubwa MP mugenda kulya funding abafundinze oyo lube bayiga abandi bafundinga Sebamala ne mission ya mujja kulya Anita Amongi byange byogera kati ngomusiza agule siyani mubitegedde bulungi nnyo kati na wali okulena okombe so mutegedde bulungi nnyo
out of the war. Kati mutegedde Anita Mau muntu wa Sale. No both or both. Baba agala Mau yabajja nga speaker. Bwabataze both ajja kujja. Kati bano PPF ne DF bano bantu banita Amongi kubanga ina presidential ambitions ezo nazo mujja ziwulirako bulungi nnyo. Kati ekyo amukimaze. Era mission yabina ibina byonna Kyagulanyi mazo byambula. Mission yabwe si yakujjako Museveni mpuliriza. After Robert Kyagulanyi Sentamu exposed opposition agents of Museveni and Salim Saleh. Now all of them, they have turned the gun against Robert Kyagulanyi Sentamu jointly. Oluvanyuma lwa Robert Kyagulanyi Sentamu ku exposing opposition yonna nti ekulira Museveni. Bonne mundu bazijja ku Museveni bazitunuliza Kyagulanyi. Nebo badde tosuubira nti basobola okwogera ekigambo ekikyamu ku Kyagulanyi batandise. Kankuwe evidence. Bwenna badde njogera ku Salim Saleh okuba nti amataka g'omu Kampala gonna gabiwadde adde ageegaanye. Mujjukira bulungi nnyo nti mu Lusanja Museveni yakwata katoki n'akubira Salim Saleh ng'amubuuza ettaka lino. Salim Saleh bwe yagaana okukwata essimu. Salim Saleh weegaana ettaka ly'Olusanja sigwa litwala. Salim Saleh weegaana ettaka ly'Ekiteezi si liryo. Weegaana ettaka ly'Omwondeba nti si liryo. Weegaana ettaka okuva e Busega mpaka ku makubo gombi okuli erudde Lubaga ne Lumonde okuyingira Kampala nti zonna properties ziriko sizo n'amakubo amala. Salim Saleh oyinza okwegaana. Kati nabwo nadde njogera ku properties Salim Saleh n'amataka gani nayogedde ku musajja gwe bayita Yusufu Nsibambi. Yali akola mu KCC Land Board era n'agenda n'ayingira mu FDC gy'abaddeeyo kubanga wabula yabadde ku CBS n'ayogera ekigambo ekyobusiwu. Njagala mujjukire president ng'ali mu kuba campaign mu Mawokota yayimirira nako kadala k'omusajja n'amuterayo ebigambo bantu bamulonda eyali ku campaign enza. Njagala wandika wano comment nga sindagenda ku kintu kya Yusufu Nsibambi ono. Njagala wandikawo comment oba president teyakola laali mu constituency ya Yusufu Nsibambi. Abadde mu struggle for the 5 years. Abadde nga mugobera lalo bezali 2 njagala mungambe nti president teyayimirira ku campaign, teyayimirira mu constituency ya Yusufu Nsibambi n'amukubira campaign. Nabayina video muzinzirize kubanga kati sicha kubanza amasimu nesimu yange ne studio phone ne yafudde no banayi bategeze simu yaffe ya studio yafudde. Ne njagala abadde bagobera campaign ya 2020 2009 2020 2021 abaliwo president ya campaign irako Yusufu Nsibambi. Oba nyiganyige mmanyi wantonda atasala omugambo. Yusufu Nsibambi ye munnababufuza asala omugambo tayagala mwogerako mubbi wa ttaka. Yefuula well and good lale mwazira bako yaliko. Ulira bwe yabadde ku CBS bwe yayogedde olyoka okakasa abantu ba ulira bwe yabadde ku CBS bwe yayogedde. Naye ate webaza Katonda mu bintu byagenza okwogera n'ebyola ng'olaba ensobi tetwazikola ffe abamu okutambula nga bwe twatambula. So bwe tuwulira ewana Medi n'osanga abantu ono babadde atukulira nga bo balaba buli kiteetaagisa mu nkyukakyuka gye balimu nga bo balaba ganuupu nnyo n'okusinga olumu oseka. Kakati obuzibu bwe tulina wana Medi bwe njagala ogendako kubanga ebisinga obudde buza okutubula ng'ate abakulu mu studio bangi. Ffe benyi ku myaka gino obuzibu bwendaba naddala wano mu Buganda ebyobufuzi si byangu. Ebyobufuzi Medi si byangu. Lwaki si byangu? Nti bannaffe abamu be tubeera nabo mu nkyukakyuka abasinga obungi ebirozo byabwe si bya nkyukakyuka abasinga obungi. Naye ebyobufuzi ebyajja Museveni byakola bino ebirimu ekiyaaye ekizibu
kakati kizibu okumanya kikyolimu nti gwe oyagala kujja kuzanya kana kazanyo kenagamba mugusha muntu nga zene muganda nawe bwoli akazanyo ka tennis abazanya tennis gwe muzanyo guno Lawn tennis ogokuba akapira ne kagenda ng'olina raketi ng'okutte akatimba ova wakanga ne stokes za njeru ziriko n'obuntu obwa bulaka nenga tuyo nanjeru bagikunye n'eddagala kati ogenda okuuka wali nga twakyusizaamu tugenda kuzanya ragibe none ragibe omumanyi ragibe wakwevulungula mu ttaka kakati gwewaze n'abuntu bweru oli owa ragibe ayambadde n'ebikwagulo amaaso galabira mu katimba kati n'alyoka kuba pu n'ogweri nibaga nti ono yanoonya eki kakati kyetulimu ffe tuzze abamu endowooza zaffe okuva gye twabeereyo nga tukola mu byamateeka ng'okiwayogenda ng'olowooza mugize kuzanya tenisi bannammwe bwe muli nabo mu ttiimu bonna bo baragibe kakati olimu gwoze tenisi bw'oddeeka nga baga ttiimu teyaweze oli awanguliddeawo nga atuta obugobaga tazanye na kuzanya nogala katugende mu alright akatambi kawanvumu Yusufu Nsibambi obadde munnamateeka emakerere ng'osomesa amateeka era ng'okola mu KCC Land Board ebyobufuzi wakabijjamu wano jjojjuuzi bwe mukozesa emitwe egyabwe nga temujaziseeko olumu mulowooza nti abantu basiru towagirangako opposition togibeerangamu ate towagirangako Kyagulanyi ye yakuwagira kyekisookera ddala ekyokubiri ngera kutegeeza oba oyagala oba toyagala Uganda egenda kukyuka your presence in politics in Buganda doesn't appear anywhere oba woolyo batoliiwo presence yo teyinawo erabikiddeko wantu wonna one bukyanga Kyagulanyi abeerawo wali obaddeko mu kifo kyonna nga waliwo Kyagulanyi mwogera ensonga zonna ez'amakulu musiba mwekweka mumwogerera amafuukule nga bwe wabyogedde wano bwe mbeera mu studio eyo gye mbeera namutandika okwogerera omusajja amafuukule mwe mwennyini okimanyi bulungi nti mulwana Kyagulanyi n'emishoni zammwe ozimanyi omusajja singa teyali Kyagulanyi kugujja kulaaleza eziwere oba zaali bbiri wali tosobola kulya kalulu ka kitundu ekyo yali Kyagulanyi kati ate omwogerera amafuukule owooza nti bazanya ragibe wakabeera mu paliamenti ekisanja kimu obadde ludda ebbanga lyonna era kikyokoze mu paliamenti ku bantu b'emawokota b'okiikirira just kuleka mutwe na kulega nnyindo ng'ekifunduka ky'olubugo ne mubeera mu studio mulowooza mutegeera nnyo kumbe temutegeera gwe njagala otte statement ye Yusufu Nsibambi gye wali oyogedde ng'okondemminga kidnaps tortures land grabbing mu Buganda ne mawokota nga gwe kenyuyo na family mu gy'oteraizinze muzeeyi yakwesiga nga munnamateeka n'akugamba osobola okunkwatira ekyapa kyange kino n'okintransferinga n'okiteeka mu manyaga ekyapa kyaliko acres nga 10+ ekyapa ky'omusajja wakibba n'oyagala n'omutta kati oli mu public oyogera buli munnamateeka mwe basajja mu Yusufu Nsibambi gavumenti weekyukira mida gavumenti weekyukira mu Yusufu Nsibambi mida ate nga mulya KFC tetubeetaaga kuba temumatalinga njagala ombuulire vidiyo emu gye wali okoze ku social media ngaaga nti ali mu opposition nga mukondeminga torture kidnaps arrest Museveni zaakola njagala nte vidiyo emu ng'okondeminga Museveni oba musale kubikola bakola ku Bwakabaka Buganda oba mu Buganda teriyo you talk about opposition ekigo Yusufu Nsibambi mukimanye nti mweyitanga abasinya mu politics nenga seniority yammwe yali ya business yali tefokasinga ku ggwanga mwakozesanga seniority yammwe mu mateeka ne mu politics okubagaininga so si kukyusa ggwanga tuli mu nsonga za kukyusa ggwanga we don't bargain on our rights we don't bargain on our country as you do we are not here to joke mutugenda bakwata tubawenga KFC buli lunaku ngate musulana bulungi
mumpye musempya tugenda bakwata tubasibe nga tubawa KFC nga musulana bulungi mubeereyo tuza no bantu batene bakazi bamwe mujje ekiwojero nga muri mu komera mutegere kibayita human rights bulungi nnyo kuba temuzitegeera oyo muvuddeko sigena muddako mumpulirize bulungi nnyo olwali naku z'omwezi lumu omwezi ogw'omukaaga bino mugenda biraba gye bujja ku katono gwe wenna ayagala okuggyako Museveni focusinga ku national platform ne ku Robert Kyagulanyi Ssentamu abasigadde bamafia ba state agent lwaki Museveni anoonya legality at any cost. Museveni anoonya legality at any cost in the forthcoming elections agenda kifuna atya. Nabagambye alina obubiina buli mu briefcase ye bwajjayo naawe abantu b'okujja. But this time around kyakyuseemuko. People they don't care. Muntu kyavu tebaagala kumanya. Wookolera ekibiina kyo n'okyalo okinga oluggyako kamera wekikoma tekiddamu. Wolonkingira ekibiina kyo n'oluva mu kamera wekikoma tekiddamu. That is the power of people. Kati saagala mweralikire bantu bano. One, mufokasinge ku nkyukakyuka. Lwaki? Wetwogeredde essaawa zino nabagamba Museveni agezaako okuggyawo amaanyi ga pulezidenti ng'ateeka buli region candidate gwagenda okuleeta yesimbe kuwa pulezidenti. Si bwe kiri nti ye. Nabagambye mu eastern side ayinayo Nandala Mafabi confirmed oyajja kujja. But who knows Nandala Mafabi mu kitundu kye bamukoowako wadda. Oyo tomuwa makulu muveeko. Mpuga de mapuga mweno gundi disease front onaye dedi atalaivu temuwa makulu ajja kutegera lwaki ajja kwebuuza lwaki ekisibye omulambe bigera zifu kugenda kudduka mpuga ojja kwebuuza ekisibye omulambe bigera zifu kugenda kudduka oba ekisibye omulambe akaba zifu kugenda kwogera ebintu biro ojja kufunako ekimu ky'ojja okwebuuza ono dedi atalaivu temutegana lwaki omuntu alina ssente at his disposal ng'olina media play ku buli TV ku buli radio yonna mainstream media naye ng'ekibiina kyo lwajjako kamera ne kikomaawo ng'olina okgenda ku TV okyogerere nga tolinayo n'abantu ku ground boogerera kibiina kyo bulimu okwogera mafuukuule kitegeeza you are nothing you don't exist anywhere kamba buli ekyenjawulo kino baguddewo ekibiina olwajjeko kamera ne kikomaawo Aina BBS, aina CBS, aina NTV, aina Natasha Broadcasting Service, aina Monitor, aina Bokeda, aina buli kimu. Na ye, ku ground bw'osanga omuntu ayogerera mpuuga. Taliyo lwaki. Kubanga he doesn't exist anywhere. Ye kennyini nga mpuuga yalina ogenda ku TV ayogerera ekibiina kye eky'omunsawo. Lwaki. Mpuuga maana ne banne. Bazze mu closed space, the political space is closed. There is no any vacuum. Tewaliwo mu watu ampoga wasobola kuyimirira, tewaliwo mu watu abedi bwanika wagenda kuyimirira, tewaliwo mu watu ansereko kagege wagenda ku. There is no political vacuum. Kankikunnyonnyole. Abantu abagala enkyukakyuka bawagira omuntu yenna bw'abanga ayimiridde ku bikolwa bye baagala. Omuntu oyo bw'ava ku bikolwa byabwe ebigendera byabwe bamuvaako. Bwe bamuvaako wasigalawo muwaatwa. Kati omuntu yenna ajja n'ayimirira mu muwaatwa ogwo abantu bagenda naye. Essaawa zino Besigye olwavaawo ng'avudde ku bintu by'abantu ne weebikkulawo muwaatwa. Kyagulanyi n'akuyingiramu abadde bamugoberera. Era omuwaatwa ne guggalibwawo. Bwe guggalibwa kitegeeza teri space ya any politician to confuse Ugandans. Do you copy that?
So kabalete ebina 705 ebigenda okubeera unveiled tewali political space. The space was closed by Robert Kyagulanyi Ssentamu and national platform. Mpuga ne bono otunda ndawo ya mukazi wo eyo akedi nozitunda noleta ne banno bonna. There is no political vacuum at this particular moment. The space was captured and closed by Robert Kyagulanyi Ssentamu until further notice. Wana veroma okitegedde bulungi etuyita politics. The political vacuum was closed completely totally also until further notice. Wana veroma wabero political vacuum nekati tewaliwo space ya kibiina kyonna kujja kujjawo tekiriwo. Mbibanyonyodde bulungi nnyo. Kati bano kibatamanyi Anita Amongi Museveni Salimo Sale kino kya political vacuum babadde tebakimanyi nti to create any political party to capture the attention of the people who seek for change there must be a political vacuum. Tebakibaze oba tebakibala bo balowooza nti okuvuma Kyagulanyi ku social media mutaddeko billions of money to abuse him wagenda creating a political vacuum. There is no political vacuum. The space is closed by Robert Kyagulanyi Ssentamu. Never munagula bina 705 nobody will get even a single space in that political vacuum. Tekisoboka. So that is the total wastage of money, total wastage of time. Tewali political vacuum, tewali muwatu. Wagalwe until further notice wana veroma. Tewali mugenda kuyita. Yensonga lwaki walonkinze ekibiina kyakomye ku kamera. Gwe kennyini ate gwayina ogendo kyogerere nnyo. Lwaki kasooka enkuddireyo. Buli yenna gwe baleese mbwa okipayinga political vacuum eri closed mubuuza akola mulimu ki apart from being a politician. Nsereka akola mulimu ki? Alina business ki? Achikirira bani? Mpuga ngojeko kubeera mu parliament ne sere zafunye mu NRM na buli obusomero bwabadde Smith data mind bikoze bitya abadde ayina kyekirala. Abedi Bwanika Mabike n'abalala balina ki nothing. Nza mukitegedde bulungi nnyo. So branding and packaging mu political vacuum teriiwo eri closed until further notice. Kati temala budde musime mulekana Mpuga muteri ne bana akwata CBS ngeyogera Nyampuga buli lunaku ne BBS kebere NTV ngera Mpuga buli lunaku. Time wastage until vacuum ne creatingibwa ne sawa zino Kyagulanyi agirina national platform ebisigadde mukaba basaasire. Kati Museveni anoonya legality baani abagenda omuwa legality but he doesn't know what is coming. Tamanyi kijja ye ali mu try and error tugezeeko tutya. Teka obwina bw'omujje bukyankalanye si bwe kiri nti ye obba akalulu. Kati bw'obba akalulu bano buno obwina bw'obufuzi obuzze bugambe nti ffe bivudde mu kulonda tukkiriziganyiza nabyo wabaddewo obwenkanya era ffe tetubanja kiwedde. Kati Museveni okulaga international community nti ayinawo democracy ye agenda ku creating a government of unity. Government of unity egenda kubeera mbani bano bonna ba party leaders abali muno obiina Bakina Mpuga ba Bedi Bwanika ba Nsereko Muhammad Banandera Mafaabi ba Mugati gwa Bata Munyagwa babijirwa n'abala bonna bano basobola obbo abambassador basobola obbo obwala DC basobola obbo aba minister basobola obbo permanent secretary. Kati bano ne bakuliyetinga government ya Museveni agati omusajja ina opposition yatudde ne bagabanye ne government ono kyanoonya kati kino mujja kijjayo oluvannyuma lw'ebbanga ttono nnyo nga mukitegedde. Anoonya legality baani bagenda omuwa legality be Bampuuga. So twewaze tutya ebintu bino bana abantu. Ignore them, don't give them time, don't attend their rallies. If possible, during the protest vote, mbano nyumba kubenigo.
bajja tegera ndikate ekintu kikyuseemu mu banonye bakube emiggo bajja tegera nti ekintu kikyuseemu abantu bali serious baagala change kitegedde bulungi nnyo kati bano bonna bano mujja kulyako ekigaba kye bayita nti Museveni ayagala kukola gavumenti ey'ekintabuli gavumenti ey'ekintabuli ayina gikola n'abano abamuwadde legality nti okulonda kwaddeko amazima ne bwenkanya bano kye banoonya tebalina kye banoonya kirala nammwe bano kye banoonya tewali kira kye banoonya bano kye banoonya bano kwe kulyetonga obubiina obwo era mugenda waliwo kye mugenda okulaba mugaati gwa bata ne bijirwa bandibanga bayina pate yaabwe ng'esibuka busoga bano bagenda kusigala babiri mugaati gwa bata kubanga mugaati gwa bata ayawukana naye alinga Gajjuma Seiko takwatagana kati mu FDC takyaliyo mu PPF taliyo kati agenda kubuukira kali akantu kabijirwa katalina makulu ero gye banasinzira bona bafune platform ko bagenda okolera negotiations ono ayawukana alinga Gajjuma Seiko ayagala nkuvuunudde kubira nomani ajja kubuulira so kati ono mugaati gwa bata agenda kutambula nnyo ne bijirwa kubanga eri mu FDC taliyo mu PPF taliyo kati ate ayinayo kana akabijirwa mbasobola okusinzira muki mu east ne bakola ekiddako mu kitegedde bulungi nnyo awo tuvuddewo dakika ziri mmeka manyi tunaku wano ku ssaawa kati ekitadde ennyando Yoseferi ku presa atambudde buli wamu abantu baganye mutegeera abaana bagamba mbo bagenda kuzza Buganda mu NRM lale zonna ze bakoze singa obungi basombye abantu bakulidde t-shirt bawadde emmere banywere batali n'abayimbi naye bwe batandika okwogera ebigambo bya NRM abali mu audio babaga tetwagala kumanya muveeko omuntu w'abayimbi kati omuntu wazze kulala ya NRM ate ng'owakanya NRM byeyogera bagundi mwalabyeraleezo bagamba Museveni ayagala kuzza Buganda ng'ayisa muzina enkwezengeze kati abali mu audience bayise baga temutubuulira ebyo twagala bayimbi kati abe balesa ba NRM bawakanya bya NRM byeyogera kadaala kitegeeza nti yamwolesiridde kati yabaddeko yagenzeko ehoyima eyo naye nga buli muntu amutunuulira yavuddeko n'emmotoka abuze ku bantu g'abantu bali mu byabwe oliokoka kaseti muzeeyi Yoseri ali bubi nnyo
je bayita hoima teri wadde omulema buli muntu akola bye teri waddazi yavuddeko ne mu motoka obeka jambo nga teri kati mu Buganda bamuwadde report mugamzeyo manyi wadde twekaza naye kituufu kiri nti abantu bo batukoowa omanyi lwaki kansoke nkuseseka mbawo olugambo aba NRM bonna kati bakola laale buli lunaku lwe bakola laale baspending at least milioni 3 okubekebezaawo laale eyo milioni 3.5 badde bwe bamala okukola laale eyo kati Museveni ayinamu aba intelligence abayita mu bitundu bagenda okubuuza abantu fe batujje nga ntosiba kati baba muganda ba Museveni mete ekituufu kiri nti bana abantu bakufeera bali abantu bona basomba bantu siba mu bitundu ebyo kati Museveni n'akimanya naye essaazi notana kyasobola bakola akyagala bakole vulugu waabwe ne mulinde kagenda kukwatira abantu mugenda batandika bagula corruption charges before mugenda kuulira bamuwa intelligence nti bantu bali mu kufeera bufezi teri bantu abantu bonna babawa t-shirt babawa sente bajjawo naye abantu siba NRM results mwazirabye example ya Beribata mwazirabye siwe woka singa batebalese mmero abayimbi tebabeerawo era bagambirawo nti abantu bakoze iki abantu batuwagala just bakyaliwo kigumaza ng'ente ekuma mu kyoto kati awo Museveni watuuse kuba abantu bamukoowa netayagala kukkiriza kati okubongererezaako ku kabinja kali aka kembasomedde akaagala legalite aka PPF n'aka DF akatambika omwakale nti mwategedde makulu gaako omwana yakagasse bulungi olya bulungi nnyo wulira bulungi nnyo akatambika njagala otunuulire enkola ya PPF n'enkola ya Mpugamaana mu bintu byabwe tebyawukanamu byonna bye bimu Wake up, Uganda! nkudde mu nkazanyo mulengo okatandika bile bibadde ebisembe to bifaako njagala wano okatandikira obowuliza bulungi nnyo bayina enkola y'emu kakakuddemu kalabe Wake up, Uganda! ndowooza otegedde ebintu ebyo bulungi nnyo nga bitambula kati nali nabasuubiza obbaletera akatambika Geno Mavia ku Kayindo Tafiire lwe yali ku graduation emmandwa bwanika n'emulinnya emmandwa yalinnya Kayindo Tafiire n'ayogera ebigambo bino wammanga bye ŋŋenda obbagamba ekituufu abantu bano bakimanyi nti emisango gyegire egibalindiridde bye baawambanga ne batta abantu emmandwa yalinnya Kayindo Tafiire bigambo n'abyogera abantu bawamba mu gavumenti ziri eziwedde nga bo bennyini bawamba yaliwo ye kennyini njagala ole Kayindo Tafiire aleko graduation yemu n'abyogera bulijjo mu bwimbuuza nga nkyasokose mbaleke muwulire ebintu bino Kayindo Tafiire nyini nga confessinga mu gavumenti bawambanga abantu luli era amanyi ababawamba wulira bulungi nnyo My Lord, the Chief Justice
Right Honorable Alphonse Owenyidoro, my friend, Your Grace, the Archbishop of Uganda, Dr. Stephen Mugalu Kazima, who is also my friend, colleague ministers, colleague members of parliament, our bosses, the voters, my Lord, 47 years ago, on this day, I had the misfortune of witnessing the drama and the tomfoolery that preceded the murder of Archbishop Luwum. I was there. Olidde bulungi bye tubagamba Mavia Kuku ya witness nga yaliwo nga batta Archbishop Luwum bulijjo nkabalekeddeyo nga nkabaterekedde nga ndawe mbaagalira. Mavia Kuku yaliwo bana abasajja bamanya abasajja bonna bakola ebikolobero babisiba kwa Amini kankakuddizeyo katono nnyo wano katono nnyo owulire bulungi nnyo bulijjo nkaterese nga ndawe mbakalindidde wulira. The murder of Archbishop Luwum. Linda ko kankaze wano mukategere bulungi nnyo. My Lord, 47 years ago, emyaka na musanvu egiyise on this day, ku lunaku ng'olwo lwayogererako I had the misfortune of witnessing the drama yaliwo ng'omuzannyo guzannyibwa and the tomfoolery n'olunaku olwenyini byakolebwa that preceded ebyagenda mu maaso the murder okuttibwa of Archbishop Luwum. Archbishop Luwum nga bamutta. I was there yaliwo at Nile Mansion. Ku Nile Mansion mwe gye muyita Serena Hotel. These three, the Archbishop Luwum, the late Oboso Fumbi, and the late Nayo Rema were tried in a kangaroo court with the attendant paraphernalia and condemned. I was a young foreign service officer yaliwo nga mujasi maje and we'd been asked to come to Nile Mansion. You could see from the way those in power were talking that the murder was inevitable. Anybody saying it was an accident is wrong. akugambye buli agamba ndi Archbishop Luwum yafa accident mu kyamu. Video ndo zane bwenjikomya wano. Akugambye buli agamba ndi Archbishop Luwum yafa accident kikyamu. Video ndo zanjikomya wano. He witnessed 47 years back. 7 yakafuga kaana emusanvu yali kite yali muyekera. Nabagamba alimanye entana entana ya Beni Kiwanuka. Museveni yamanyi bweri yekka. Video ne bwenjikomya ndoza mutegedde olwaliro nkakuddiremu kawulire.
Whoever says that it was an accident is wrong. Video njikomye wano. Na simu ya yafudde. Sinacha bako ila ndo zile video nibo iko mao tekyasobola kugula. Mukitegedde. Ngafundikira. Nyongera kubajjukiza. Atali wasero bihoga and educate bihogo. Atali wasero rugaju and educate rugaju. Sagambi za nyongo line Museveni. You are not yamanga rugaju. You are not yamanga bihogo. Museveni is going to use you. After there is going to eliminate you. You yourself plus your children. Nabagamba agenda kutta abazadde baabo ate n'abaana bakulu bategeera bikyagenda mu maaso. Era agenda battomu kubanga nabagambi mwe enale mwe mulimu temugimanyi ne 50 ya master plan temugimanyi eyemu ku 50 ya master plan ey'okubajjawo mmwe ng'amaze bakozesa n'okujja abaana bammwe abalina ku magezi okusinga ku baana baabwe nga babategeka abaana baabwe abalamu kitegedde bulungi nnyo. Bagenda kubatta mpola kubanga temuli ali temuli beera bo. Mutegedde bulungi nnyo. N'olw'ensonga eyo video ewedde sina kyengenda bakule tusinkane ku lunaku lwonna. Nuwa Mawaggali ku lunaku olwokubiri lwazaalibwa myaka 46 nkaddiye. So Nuwa Mawaggali ku lunaku lw'abajulize Namugongo birthday yange. Nebaza Mukama Katonda obulamu bwampadde n'abantu bampadde namwe bakyandaba. Olunaku olungi Mukama bankuumye musule bulungi video ewedde mubale kubeerako. Mukama kuuma Baganda, kuuma Uganda, kuba na Uganda bonna gye bagenda okunonyeza ensimbi obakuume. N'abalina emitima ku bannaabwe gikyukire ddala. Mwera video ewedde.